Ivuje nabaddeko ya Comrade Noah Mutwe nenakkiriziganyizza naye ku bintu ebimu byayogedde era tugenda bimanya mu eno video kubanga nakugambye eno revolution gye tuliko eri historical in the main kwaliwo ebintu ebigenda mu maaso naye mwe simanyi oba mugoberera ebintu bino nganze especially betwatandika nabo mwaka gwa 1894 nabagambye kati we tuli mwaka gwa 1953 1962 waliwo ebintu bye tulina okukolerawo nabagambye coalition ze sikkiriziganya nayo kubanga ya kiwanyi ya UPC twetaaga coalition ya PUPU then muna Uganda waliwo ekintu kyolina okumanya kubanga nalabye ne badwafu baneeno oba bali sponsored oba ki abawoza kansole w'isi Lubongoya agende yesimbe ewaabwe Alex Waisa Mufumbiro agende yesimbe ewaabwe mumanyi kye tuliko mukitegeera kati gwe muna Uganda kwata kino twetaaga bonna abali ku secretariat ya NUP besimbe mu Buganda region betwetaaga lwaki mwebuuziza ku kintu lwaki Museveni yatandise ekintu kye bayita Buganda for Museveni mwachi ebuuzizaako lwaki Museveni yatandise initiative eyo nabagambe foreign policies zayingidde mu Uganda okitegeera ekintu ekyo naye kugamba nti Rwanda Kagame ali mu kwegula ku batuusi n'abatwa naye kugamba no mu Uganda Museveni ali mu kwegula ku ki ku Baganda lwaki akola ekintu ekyo nakugambe change command chain ya command oba mu revolution ekyusa Uganda ejyawo mu Uganda mu Buganda region weri chain of command oba tunuulidde nti nno strategically nga twagala ku strategizinga kulumba kasajja kano tulina kozesa Buganda region wetugamba muno kati strategically twagala kulumba kasajja kano tulina kozesa Buganda region spiritually Buganda region yeri mulidi lwaki ti Buganda region yeno ate yakwata amaanyi negawo omusatu sono spiritually okitegeera ekintu ekyo spiritually eriawo ne all in all tuddayo mu kaluka mwaka gwa 1962 wetukaddamu ako kaali katya bakuba omusajja akalulu bakuba abasajja bana akalulu naye akalulu akasinga kabeeranga mu Buganda region yawo okitegeera kitegeeza ne wojje waneno mu constitution ya Museveni ne wotujje waneno tino okay tugenze mu biseera bya lero kwanza nabagamba sibikiriza mune tuba tubigenzemu gundi esinga abalonzi abangi erida wanabagamba Uganda yonayo nasi yejjako Museveni ekyo tebakibalimba just tuna kubeera na chain of command within Buganda then ogusigadde gonna gugenda kwaka kubanga egwakiraawo n'empewo za Uganda zonna we zitandikira so twetaaga ki twetaaga chain of command so kansole w'isi Lubongoya okwesimbawo muve ku bano badwafu bano ba revolutionary dwafu abasiriwaza it is a strategy a revolutionary strategy ate Museveni yagitegedde dda era buli kyembasaba kino totuula na muntu ku live oyo ayogera bya kisiru nti bagende beesimbe waabwe lwaki beesimbe waabwe tubagala mu Buganda kuba wali amaanyi agakyusa government we gali lwaki Museveni yalwanira mu Buganda lwaki yagenda eri gyayite waabwe gyali ayite waabwe nga nayo yeesibayo bwesi bimwankole mu Western region lwaki sije agenda oba nagenda mu Busoga region oba nagenda mu Northern region lwaki sije agenda nagamba kanwanire wano mu Buganda tubeere mwama tubeerenga mu tubalenga revolution eno mangu tubeere babazi ba mangu kyoka Museveni Western tajeetaaga we wasinga ne ba MPs abangi naye kati alese ka strategy akobulimba mbusimanyi Buganda for Museveni kudiruki Museveni ululi akimanyi tino fake opposition nabagamba nti mwebuuze lwaki Museveni yakwata Buganda eno naji opposition ebadde fake babadde ba NRM kati era akimanyi senga tweta opposition entuufu wagenda kubeerawo chain of command nga tegenda kuba kutuula ku bantu tibwe kuba kusituka bano ba commanders bagenda ku commanding abantu basituke eyo fear ya Museveni nakugamba Museveni tafa kubali abaka ebibiri ensanvu abava mu Western sibafaako bana batona ba Buganda kwa bamukolera sente ekyo tebakikulimba era babezezaawo government ye so chain of command tujeetaaga mu Buganda yensonga lwakinze eno strategy nagisanyukidde nnyo era woowulira omuntu yena alina akugamba bale w'isi Lubongoya simanyi ba Alex Waisa Mufumbire bagende beesimbe waabwe oyo musiru musasule na busasuzi wa NRM musasule gobembwa wabeera ku live yo musule wansi oyina omusanze musabule omublocking eno omublockinga that is the strategy je twetaaga okukozesa kati yensonga lwaki kati ba promotinga kya Museveni then lwaki kali tagama ati Museveni for Buganda lwaki yotagikuba naye akugamba kino nti bano bagendeke wawe gye babeesimba then number 2 kinawulidde ku Comrade Noah Mutwe ovuki nze nange nzikiriziganya nakyo banange oba tolina sente tuweesimbawo however tugenda kuyita mu democracy na human rights futu soldier oba tolina sente bireke okitegeera twagala omuntu nga weesobola buli wamu twetaaga omuntu nga yeesobola tetwagala muntu agenda tunyiigira saagala mwe president waffe Biden ekyo kyo Noah Mutwe Comrade kubawo nyaawo ze ndi wa foreign policy okitegeera gwe futu soja agenda okwesimbawo kakasa nti weesobola tolilayinga ku NUP kuba kati tugenda mu kaseera ka kazigizigi ogenda kuba weesobola nti
bagundi bagenda aba agent bagenda okukumira DR formuzo webali obalina wabula tulowooza ntino bafuutu sojazi bani bagenda kujja NUP agenda bagira baje bakubere ku DR formu yo nedda oyina okubeesasulira oyina okakasa nti eggaali yo egenda kubeera mugundi yo so sikutunulya kitebe twagala ekitebe wakiri kikongerezeeko bwongereza netokwata 100% yonna ogiteeke ku kitebe mbwate nze ayina kaadi gundi neetaga bino si byagenda mu parliament baba tugenda mu kintu kibayita protestive vote gye tugenda mu protestive vote so oyina okujja nga okimanyi tuntinzize mu protestive vote oyina okujja nga weesobola oba tuweesobola tulina bingi ebyokukola tulina bingi so nzikiriziganya ne comrade no wamu twenzikiriziganya naye tulina bingi ebyokukola ne government egenda kujja nga terinamu bakozi kwa Museveni tugenda mujjako kati bani abagenda okukola mu government kubanga tugenda kwera n'ekintu kibayita separation of power whereby tugenda kusinkana MP ate nga ali mu executive wing aho tebeerayo gundi kyovula Museveni atufuga bwati osanga omuntu nga minister ali mu executive ate nga member wa parliament ali mu legislature tunamu holding adi accountable tugenda mu holding adi accountable ngali mu gundi zombi ku front zonna so futu soja gwe na wena jakakasa nti weesobola ngabula obato weesobola genda weesimbeyo kubwa kansala tujja kuwagira kubanga tuwetaga mobilization nene nnyo kubwa kansala obera ni just na byalo dana walo butono nnyo oshega genda weesimbeyo kubwa kansala obasi ekyo bireke bijeke tujjeko mu 7 kubanga twagana okendeza amagundi ya parliament wabula tupushinge nino mwana gwe nalabya kutte ekizindala gamba kansole wisi Lubongo yafu Kampala Central big up lady sakutegedde linnya lyo ne respect tupike twetaaga ba komanda bonna nga bali mu command centers we bagenda okubeera otegera tubeetaaga nga bali mu command centers lwaki Buganda region ye kikola spiritually Buganda politically Buganda strategically Buganda so twetaaga avenues ezo nga zina chain of command ekintu bakita protestive vote gwe mulundi gwe tusembayo kwegatta mu kalulu ka Museveni so ate ekyabafuutu soja nakyo kigenda bayambako batoyina sente obuteesimba kwate twagala kuyomba naawe bajja kumma kaadi onyigire bwereere ogezeeko okuteekayo omutwe gwo tukuwe fere tuliiko waffe newoona atugamba nti nze mbadde ntambula ne president emyaka 7 lwaki tebampadde kaadi nga financial gundi yo tesoboka tugenda kukusabula ekyo kyo nkikubulya mu bitiibwa kwagwe wookera ku makya n'ogenda against the revolutionary rules kwate mugendera ku party rules mugenda kuzaba revolutionaries the people power movement okitegera kati gogenda against our rules bakumye kadi ato tugamba ogenda fuuka muyekera tugenda kukusabula tukujje mu line kati okwewala okunyiga n'entondo mbadde nteesa tulinde government tukolere mu government ebifo bingi nnyo mu government bingi okitegera so mbadde nsaba oba tuweesobola ate toyongera buzibu buzito ku kibiina ekibiina kirina bingi bye kirina okukola okulaba ntujjako mu 7 okitegeera ekintu ekyo so saagala tuteekewo ntondo wootasobola waleke oba toyina ssente zigenda kukola kampeyini bireke tuweesimbawo tulinde ewalala wabula obanga weesobola jangu go in for any place gy'oyagala ekifo kyonna ky'oyagala kirumbe okitegeera weesimbewo ku kifo kyonna ky'oyagala so kubanga president yabagambye mwesimbewo naye tomala gajja kutala afiya olw'ensonga ekibiina kyaffe tekirina ssente ate twagala kuyomba na muntu so nze nzikiriziganya ne comrade no wa mutwe 10 ku 10 olaba General Sauda Madada yagenze kuba kansala General Sauda Madada so ayine bitabo byesimba kuba MP abina General Sauda Madada abirina ne twetaaga ba commanders so saba noonye emirimu okitegere ekintu ekyo so emirimu mingi nnyo nga tusudde mu 7 oyo ba foot soldiers respect sibavodde nenze nange nzikiriziganya ne comrade no wa mutwe jangu nga weesobola sibya 2021 then number 2 oyina okubanga obaddeko ku ground mvudde ku media house mvudde muziki anyway sinza agaba card naye nga kyekyange respect my people them